afe yeebazibwe. Njaga okubuulira etuvuddeyo yonna nfunye omulimu mu URA. Bwe nafuna omulimu olunaku olwasooka omwami wange nampa 10,000. Ebitaano bintwala okukola, ebitaano binkomyawo. Teyampa za lanchi. Simunenya teyaziina. N'olunaku olwaddirira ye yampa. Nsiiba njala. Mu customs abantu bamenye ebifu by'enkoko. Alyako katono n'asuula naga kyo tekiwoomye. Ndeetera ekirala. Sente eri teri busente. Ng'abantu bagagga wali. Bali mu long room, customs long room. Yali kisenge kinene nnyo. Kyetooloddwa computers ebabalyako omusolo gwa gavumenti. Ebintu ebiyingira mu ggwanga. Njagala okubuulira. Ne ngende wa mukyala Kagina. Olwo yaliwo. Mu ofiisi. Ne mugamba maama njagala kunyamba. Ndi mukazi mulokole. Jasi mmanyi bambulidde oli mulokole. Sisawo yange nti oli mulokole. Ne mugamba ye nnyabo. Naye mbadde njagala kunyamba kufunanga ka transport ne lanchi. Nanga Jasi. Nze nakuwa transport ne lanchi. Ebyo babikola. Ne mugamba nedda nnyabo si mu ngeri eyo. Naye mbadde nsaba onzikirize. Nfuna akafo kali wali. Nteeko ebaketi yange. Ntundiremu soda n'amazzi. Nanga nti kale. Nzikukkiriza. Neneyanza. Kubanga nga nzizeeko emabega. Lunaku lwange olwokubiri. Enjala yannuma nnyo. Siina kyakulya. Neŋŋamba Mukama ampulya bubi. Mukama nanga just toyina kyolaba. Ne mugaa siraba. Nanga toyina kyolaba. Nenga Omwoyo Omutukuvu nzibula amaaso ndabe. Ngenda okulaba nga bonna abafuna abaleeta soda bamujja wansi. Ffe tuli ku fulawa yakutaano. Yakusatu. Madam Kagina ali ku fulawa esooka. Soda yena bamujja wansi. Amazzi bagajja wansi. Abatunda ebyokulya byonna babijja wansi. Nangamba Omwoyo Omutukuvu yatolaba Jasi. Ne mugaa kati ndabye. Nangamba olabye nti ndabye. Omwoyo Omutukuvu mulungi. Nampa amagezi. Nangamba genda ekabowa. Ewa maama akuzaalira eddenzi. Omugamba akuwoleyo kasente kuba ye yayina. Oli yali 5 wange. Ne ngenda ne mugamba. Ne muyitya mu ddiiro. Ne mugamba nti njagala sente 4.5 gyokka. Ntandike ka business. Ne mugamba bwe naafuna nja kukomyawo. Nampa. Ng'amaze okumpa. Ne ngula baketi. Ebeera mu soda nga nnene nnyo. Endala ng'erimu amazzi, ngenda kuteeka mu mazzi. Ne ngamba Farida. Oba waali na wano ati yakutuula wali mabega. Ne ntumya Farida. Farida eriyo ddiiru bweti. Ogenda kutunda soda. Banga Mukama wange yaŋŋamba nti Jaso n'okola emirimu emeka. Ne mugamba nedda nja kuleeta Farida. Mwana wa sissa wange yakamala sinyafo. Yakoze bubi. Tagenda kweyongera agamba agenda kukola koosi. Naye ayinza okugira nga akyanyambako wano. Naŋŋamba muleete. Farida ne mutulagaana. Bwe tutuuka ku makya. Ngenze ntutte baketi zange 2 nazigula mu kikuubo. Tea towels, straws, opener. Ebintu bwe bityo. For a start. Mbiguze. Ngenda okutuuka ku mulimu nga Farida yatuuse dda. Farida bw'atuuka ku mulimu. Nastadinga embeera. Farida tannakkiriza Yesu naye mugezigezi. Bwe najja ne mugamba nti Farida munange tugenda kutundira wano soda waffe. Wano awali kyayi waffe munaye tugenda okutundira wano soda. Tuteekewo baketi yaffe. Tutunde soda n'amazzi. Nanga maama. Katutandika ddi. Ne mugaa tetunnafuna ssente. Sente mbadde nazo. Nziguzeemu ebintu ebyo byonna. Ate n'endala ne tuziryako awaka. Tewabadde mmere. Nti
bali abasajja bajja tuleetera soda ne mga basajja ki nti abasajja baleeta soda bali badde wansi awo baleeta soda ne babala bagamba abakazi tunaakuwa ssente edda abasajja baleeta ne muga nti ffe tetulina ssente maama naawe otiribira Farida nga dduka wansi mba ndi awo nga Farida ajja aguluba n'omusajja aleese gaali ya soda atikkula ayingiza n'aleeta kreti 8 ne muga Farida onzise nge sirina ssente ntunaamusasuza ki bwe bataanywe nanga maama vaawo naawe Farida mugezigezi nnyo nga batikkula soda nga Farida amuteeka mu baketi nga atumya ne wa ice yali yamulabye dda ng'aleeta ice nga naye ateekamu ng'agenda agamba abantu tulina soda wano tulina n'amazzi wonna mu long room baleete tuleetere abamu baali nga ekiro bateekamu egiraasi kati hangover ey'okumakya baganye ekinyogoga oba soda oba mazzi Farida n'atandika okutunda mugamba Farida onzise sente naazijjawa ziba ziwera saa 8 nga kreti 8 ziweddemu n'amazzi gaweddemu kreti zaali 10 eza soda ez'amazzi bokisi 8 nga byonna biweddemu n'amanga maama olabwe tukoze sente katusasule omusajja aleeta ebirala ng'adduka ng'agenda alegamba omusajja aleeta ebirala ng'omusajja aleeta birala njagala okubuulira nenkola mmane nentandika okukola kye bayita ssente ne Farida ne tukola ssente nze saakwata ku musaala gwange n'olunaku n'olumu nga ndi mu URA nga zino eza buli lunaku ze tukozesa ate nga nsevinga n'okusevinga Farida gwe nkugambako oli mugagga Farida mugagga Farida n'agula poloti Farida n'azimba ennyumba ennene Farida mugagga ali ankolera kati awo obuuza ate nze boss Mukama yeebazibwe sente n'enyuma sente eba ekyanyumaawo nenfuna ekirooto Mwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba nti owange Jasi waliwo ekintu Adoni ayingiddewo nendootanga bwe tuteeka baketi zaffe waliwo omuntu aleese fridge n'agiteekawo naye muli namanya nti fridge si yaffe nensaba lwali lwakutaano ekiro ngenda okutuuka ku Mande ku makya fridge ng'eweeri waliwo omukyala administrator Nakawa ku headquarter afunye omuwala agenda omutundira awo soda bamuga nti oli mufundu afunye ssente empya n'enkadde naga nti mbembere wano n'ateekayo omuwala agenda akole ki tuba tukyali awo Farida amaze okupanga soda ye ku makya banga bwe yajja abugutana maama we balegula fridge maama we bale ne muga nti Farida kakkana fridge si yaffe naga ate yaani maama naawe ne muga si yaffe tuba tuli awo saawa nga 4 ng'omukyala azze administrator ng'agamba bani abatundya wano soda Farida nze ntundya wano soda n'amugamba nti okuva olunaku lwayo toddamu sinze wuli maama najja n'ampita nanga ng'otundya wano soda ne muga nti ye nanga toddayo okutundya wano soda ekifo nkitutte ono yagenda okutundirawo soda era fridge eyo tugenze nakuleeta soda olunaku lwali lwa nkuba yatonnya okuva ku makya paka obudde okuziba yatandika saa 11 ez'ekiro nga bukya obudde nga bunyogoga okufa obufi omuwala oli bwe yateekamu soda tewaali yanywa obudde bunyogoga ate abalala ne kibaluma naga nti administrator omulamba
najja atayiikirize bano. Abantu bayinza okukulya kwegamba Mukama akozesa abantu okulwanirako olutalo. Bandi awo tuli abwe tutyo. Farida bakete yagijjaawo yagisindika wali ebbali naye ng'ekyaliwo. Omukyala n'akomawo ku ssaawa nga 6 n'agamba zino embwa saazigamye nti teziddeyo kuteeka wano. Ekyo nno kyannuma. N'aŋŋamba nti ani gwayise embwa? Nze omwana wa Mukama. Ne nnoonya wengwirako mu maaso ga Katonda. Ekifo kyali mu toyireti nga kyekifo kyokka. Ne nga nsijja kufaayo kannyingire. Zaninga nnyonjo. Ne ntandika okugamba nti Mukama bakuyise embwa. Anti yaga nti akwata ku nze aba akutte ku munyeeya liiso lya Mukama. Ne nga Mukama bakuyise embwa. Baako kyokola. Mukama gwe wampa akalimu kano. Bw'amanga nnyina kye nasobya, Mukama ansaasira, Mukama ansonyiwa, Mukama nnyamba, kubanga bw'otonyambe teri ajja kunnyamba. Nze mbadde mbeezaawo n'awaka, nga buli lunaku ngula emmere gye ndeeta awaka, gye batunalya ekiro n'ekyemisana enkeera. Omwami wange aweereza full time, n'atereera n'aweereza. Abaana balina okusoma. Ebyo byonna ne nga Mukama bw'otonyambe, abantu bajja kuntegeera, bajja kumpita omwonoonye, bajja gamba ab'oku mulimu wano nti balokole ekyabayonoonedda ne Katonda waabwe tasobodde bayamba. Katonda waffe mulamu, asobola otuyamba. Ne ŋŋamba Mukama nti Mukama bakuyise embwa, situka obeeko kyokola. Nze ndi munyeeya liiso lyo, bw'otonwanirire teri ajja kunwanirira. Njagala abantu bano bategeere nti gwe wampita. Njagala abantu bano bategeere nti gwe wampa n'akalimu kano. Mwenzija ssente eziyimiriza aboona obuweereza. Mukama waffe yeebazibwe. Ne nsirika. Ngenda okulya nga nfunye emirembe. Manyi Mukama bw'omala obimutegeeza ofunamu ku mirembe naye nga tekinnavaawo. Saawa bwe yatuuka ey'okunnyuka, ffenna ne tutambula nga batuweddemu amaanyi ne Farida. Yakwata lirye ne nkwata lyange. Twayabukania ku paaka. Tetwagenda na muwowino bulijjo gye nshopinga ebyokulya. Natambula butambuzi ne ninnya mmotoka. Waliwo ng'emmotoka zituteeka wali wansi ewa Keni. Wano ntambula ne tuuka wano. Abaana bannindangako wali okunsitulyako ebintu bye mbandeese nga bizito. Bwe nva mu mmotoka, abaana ne bantunuulira ne mbatunuulira, ne bamanya nti ebintu si birungi olwaleero, teri kaveera. Ne tutambula, buli omu tanyega munne. Bwe tutuuka awaka, zayisanga 12. Ne ntuula ku lubalaza, nga nninda obudde bukwatekwatemu katono. Ne ŋŋamba obudde bukwate ngwe maaso ga Mukama. Ng'Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamya nti genda ojjukize Katonda. Omugaye si ggwe waŋŋamba, si ggwe wampa akalimu kano. Mukama wange baako kyokola. Omwoyo Omutukuvu tagamba nti genda owalabule omuli administrator. Tagamba nti genda omuvumu omuddemu. Tagamba nti genda omuwaabire. No. Agamba ddayo eri oyo ayakola ki? Ayakuwa akalimu gy'oba odda y'asobola okuyamba yekka. Nange ne nninda obudde buzibe. Olujja olwo lwalinga lunene nnyo. Ne nzira mu luggya ssaawa ng'emu n'ekitundu. Ne ntandika okusaba. Ne nsaba. Nasooka kwenenya. Ne mugamba Mukama, bw'obanga nasobya nga waliwo ekintu kyonna, oba Farida tusaasire tusonyiwe, nejjangu otuyambe. Ne nsaba. N'enzira eno, n'enzira eri, n'enzira eno, n'enzira eri. Ngenda okuwulira ng'ekyokwenenya kivuddewo, ekyokwegeya kivuddewo. Nga mpulira Omwoyo Omutukuvu ayingiddewo. Omwoyo Omutukuvu yayingirawo, ne ngenda mu nnimi. Ne nsaba.
nenzijula amaanyi ga Katonda, nenzijula Omwoyo Omutukuvu, amaanyi ne ganzikako ng'agakka ku Samusoni. Mukama waffe yeebazibwe. Eri amaanyi agakka ku Samusoni nakati gakyaliwo. Nensaba, nenzira eno, nenzira eri, nenzira eno, nenzira eri. Naye nga bwe kakutaana n'osalaawo wensabiraawo nenkoonako bwe nti ogwa wali n'ofa. Nga nzijudde maanyi ga Katonda. Nensaba, mba nkyasaba. Omwoyo Omutukuvu n'aleeta olunyiriri mu nda yange. Yobu 38:22. Tobikula kubanga obudde butuyiseeko batusomere. Yobu 38 olunyiriri olwa22. Wali oyingidde mawanika ag'amazzi amakwafu? Oba wali olabye amawanika ag'omuzira? Ge nateekerateekera ebiro ebyokulabiramu ennaku, olunaku olw'olutalo n'obulwa? Eriyo sitoowa za Katonda mu ggulu mwe yateeka buli kyakulwanyisa kyonna ky'olina okukozesa. Yateeka mu buli kyakulwanyisa kyonna mu nsi muno. Eggulu lijjudde eby'okulwanyisa mu sitoowa. Ebyakola jjo si bye bikola leero. Ebyakoze ku ssaawa 8 si bye bikola ku 10. Ayina buli kyakulwanyisa kyonna. Yamuga nti wali oyingiddeko mawanika gange mu sitoowa zange gye nteeka ebyokulwanyisa byange bye nzigyeyo nga lunaku lwa lutalo, nga lunaku lwa lubwa. Eri olw'olunaku olw'olutalo mu bulamu bwa buli muntu yenna. Mu bulamu bwa buli muntu yenna ku nsi kuno eri olunaku olw'olutalo. Olunaku olw'olutalo olwo Katonda yalutegekera ekyokulwanyisa kyalwo. Mukama waffe yeebazwe. Ogaana buganyi gwe okisaba okikiraiminga naye nga gyekiri ekyokulwanyisa ekyo. Kasita nakiwulira ekyo nenga nti nsaba nno eri ekyokulwanyisa kati njagala ekiri latest. Njagala ekyakasabuukululwa eky'olunaku olw'olutalo mu bulamu bwange. Nensaba, nenzijula, nemmenya, nenkutula, nenjasayasa pulaani za sitaani zonna. Ayayayaya. Mukama waffe yeebazibwe. Nensaba. Omwoyo Omutukuvu nga nzijudde. Ebyokulwanyisa bye nakozesa bye yampa byanzigireyo mu sitoowa ze mu ggulu. Kwolwo byakola omulimu. Era bwe mmala bwe nti nensa ekikolwe nenga Mukama nkwebaza. Mukama nkwebaza. Weebale nnyo Mukama. Weebale nnyo Katonda wange. Okoze omulimu mulungi. Weebale nnyo Mukama. Neneebaka. Omwami najja n'ambuuza kiki ng'otuukidde mu kusaba. Ne mugamba wabaddewo ebibaddewo n'embimunyumiza nanga nga kibi ate kati. Ne mugamba kiwedde. Nga saagala ayongereko nnyo. Ne mugamba kiwedde. Guma tukiwedde. Mukama waffe yeebazibwe. Naye n'ayingira olutalo. N'asaba. Bukeera ku makya. Nettikanga ebintu ebyokulya ne mbitwala ku mulimu. Ng'ab'oku mulimu limye kwegamba sumbuusa nagifunanga ku siringi 5 ku kyalo kuno. Wawo omukyala emmanga wasiika sumbuusa. Mama wa Musumba Kituuka Isaaka yasiikanga sumbuusa. Nga ankolera sumbuusa kumakya bukola kiro 12 ne mutwala. Waliwo wansi wali akola amandaazi. Nga ngakola bulungi nnyo ne ampeera ku siringi 5. Saagala kwonoona bbeeyi eri. Amandaazi nga nditunda 3. Sumbuusa mutunda 3. Ye yali ebbeeyi nga saagala gyonoona wadde nfunyedde ku 5. Mukama yeebazibwe. Bannaye ne nkola mmane. Kwolwo ebintu nga byonoonese saagenda nanda bagambyewo nti kyasitwala. Kale amandaazi gali gaabanga malungi. N'ayali minisita wa finance mu biseera ebyo Mayanja Nkanji ng'alya ku mandaazi gange. Bonna nga bagalyako ng'ate gawooma okufa obufi. Ija asosiika amandaazi amalungi nti ye. Kwolwo saagatwala. Ebintu byali bibi.
lwali lunaku lwa lutalo mu bulamu bwange. Ne ŋŋenda ku mulimu. Farida teyalwa naye n'ajja. Mukazi wattu ajja asottoka. Nangaye kaŋŋama lega beerawo ne maama. Beeraawo. Nze ne ŋŋenda kujja mukyala kagina. Ne nkola. Mba nkyali awo nkyakola. Saawa ziwezenga 4 awo. Enkuba etonnya okufa obufi. Ng'eyajjo. Era ne ku olwo n'etonnya. Omukyala n'ateekamu sooda we mu fridge. Naye teyaswitchinga on. Okuva le yaleeta fridge teyagissaako n'olunaku n'olumu. Nnaku ezo 2. Kubanga obudde bwali bubi nnyo nga teri ayagala binnyogoga. Ng'obudde bwa mpewo nnyo. Abantu bajeemye okunywa sooda, okunywa amazzi. Ne ŋŋamba Farida nti mutundire. Nanga naye maama naawe. Maama totuuka ate ku ekyo. Ne mga mutundire. Farida n'agaana naye ng'ate mu ngeri endala ey'obuntu yali mutuufu. Oli atugobye ate ffe tumutundire. Farida yali mutuufu mu ngeri ye. Ziba zibeera ssaawa nga 4 awo. Kompyuta zonna okwetooloola long room ne zijaaminga. Ne ziswitchinga off. Ennaku n'ebeera mu long room. Yali November awo nga ggwako. Abantu bagalukira eringa ebintu byabwe bagenda okutunda. Mmotoka zaabwe ze bagenda okuvuga. Buli kintu kyonna ne kikwatibwa. Tewali kubala misolo. Ba taxpayers bonna ne bajja. Ba clearing agents bonna ne bayomba ne bastorminga long room. Long room eri gye nkugambako ng'ekuumwa basirikale. Bamundu. Teri akkirizibwa kuyingirayo. Naye nga baagala bintu byabwe, kompyuta zishatinze ddamu. Ne nkulabira obuvuyo. Buli omu n'anyiiga, ne bakuŋŋaana. Mukyala Kagina n'avaayo wansi, n'ajja. Alaba ogubadde. Ne mga nti zivuddeko. N'akuba essimu. Ne baleeta abawanvu n'abampi. Ba expatriates. Bajje balaba ogubadde ku computers. Bonna ne balemwa. Akavuyo akaali wali buli omuntu yenna ng'ayomba. Baba bakyayomba obudde bugenda 6:60 zigaanye okuddako. Ne bayo staff omu. Najja ng'atambula mpola kakwansi ku madaala. Yeeyimbira obuyimba bw'agenda kunywamu. Mukyaka gye n'amusanga n'amugamba nti boss, olaga wa? Mister, olaga wa? Eno si ssaawa ya kufuluma ku mulimu. N'amugamba nti ndaga wa? Nkole ki wano? Waliwo emirimu egy'okukola? N'amugamba nti ssanyu lyo, oli omukyala amanyi emirimu Bambi afaayo nnyo. N'amugamba nti nedda, ffenna tutetenkanyize wamu, tolina kufuluma. Kati olaga wa? N'amugamba leka oti nze ngenda kwenywera kyenge kyange. Nze nabagambye okuleeta fridge. Ne mugiteeka ku layini ya kompyuta. Nze nabagambye. Namuga wangi nti mwalese kifiriji kyekyonoonye. Nze ngenze kwenywera. Omukyala n'asiriikirira bw'ati. N'abuuza yaliwo omulala. Fridge gyeri nti gyeri. N'amuga janguwako. N'adduka mangu nnyo n'addayo wansi mu ofiisi ye. N'amuga mpitya jjaasi. Omusajja n'ajja ng'adduka. N'owookubiri, n'owookusatu. Mu mwangu ye mangu nnyo. Ne ŋŋamba Omwoyo Omutukuvu nnyamba. Omwoyo Omutukuvu mpa omwoyo w'amagezi. Nti onootuwanga ekyokuddamu. Kye njagala kati. Ne ŋŋenda nze nantidde. Naye nga manyi Omwoyo Omutukuvu akola ki? Ali nange. Ne nnyingira ofiisi. Omukyalo olwandaba bw'ati. N'agamba nti olina amagezi g'otegeera. Omanyi ky'ofikoze. N'ofiiriza gavumenti ssente mmeka zeefiiriddwa kati. Ne ntya. Ne nga nze jjaasa okufiiriza gavumenti ssente.
ate nzifiriza nti naŋŋamba nti oli musiru totegeera tolina magezi era kati toyina na kusigala ku mulimu guno n'obeera ng'ofiiriza gavumenti sente zino zonna omanyi ne mugaa nti mande toyina by'oyogera nensirika nga neewuunya naŋŋamba ni yagambye okuleeta ano fridge bwe nawulira ekya fridge nensiramu amaanyi nenga firiji ereese oluyombo awo tujja gwadro nayomba nemutunuulira nga bwe mwenywamu bwe nti omanyi omuntu ng'oyagala ajjule bulungi nnyo omutunuulya bulungi nnyo ng'ate omwenyamu nga tonyiize mukama waffe yeebazibe noyedeeta firiji ani yagambye okuleeta firiji omanye sente zofiiriza kavumenti nemukulu ajja kutegeera nemulinda ajjule bulungi oli omulaala ayomba amanyi omulimu gwe alina obuvunaanyizibwa ngenda okulaba nga ate ava mu mbeera neŋŋa madamu nange mbeeko kyenjogera nange oyogera ki nemugamba give me a chance nemugamba fridge si yange yani nemugamba ya madamu gundi administrative wennakawa ani wano wawe nemugamba madamu wawo nanga just omuntu ayinza okuva eri najja n'atundira wano wawe nemugamba madamu wawo ani yamugambye okuva eri ajja akolere wano olaba sente zafiiriza olwonze munne olaba sente zafiiriza gavumenti omuntu ava eri najja abasiba joozi nemugamba jooze akujooze wano wawe nemugamba madamu wano si wawe wano wawo gw'olina obuyinza mukama yeebazibwe nemugamba nti madamu gw'olina obuyinza mu kifo kino era nze bwe najja okukusaba wampa gwakuteeka mu baketi era mbadde nteeka mu baketi simanyi firiji gye yavudde naye ya madamu gundi naŋŋamba jasi kakyoba onkolera gamba abasajja gwenda okwate ebidiriiso bigulewo madiisa gabanga manene nnyo okwate ekifiriji okikasuka ebwere obaga nti nze mbagambye nze nkikasuse nemugamba madamu sisobola munaye okukikasuka n'atooka alimirya n'anoonya obusumuzi bwa drowazi azisibe ng'ate oli ajja kikasuka nange nenziruka bwe nnyima waggulu nempita abasajja abooza emmotoka wansi ne bagamba mujje njagenda bbawa ssente mujje mangu nnyo abasajja ne bajja nga badduka misinde ne bajja be baamusooka okujja kati ne ŋŋamba omuwala ono munaye no nkubuulire firiji eno wataddemu soda naye wandimugjeemu kubanga madamu si musanyufu omuwala n'aggula firiji ajjemu soda madamu we yatuukira tojjaako na switch olaba kyokoze olaba kyofiiriza gavumenti sente olaba kyokoze ani yagambye nagamba anti wange wano wawo nemugamba madamu wawo ebyenakawa gyakolera lwaki si gyabikolera wano wawe mugamba madamu wawo gw'olina obuyinza nagajasi musule neŋŋamba abasajja bano musitule firiji bulungi nnyo mugisitule mugitwale wansi temusuula mu ddirisa abasajja ne basitula firiji bulungi nnyo ne bagitwala ku madaala wansi firiji bw'etuuka ku ddaala erisembayo wansi kompyuta zonna ne ziddako zokka oluyogaano olwali mu longroom ne lwasa ettaka nkubulya kiri bonna ne basitominga ne bayingira gundi oyo muwe Farida yakola sente ku olwo bwamu emitwalo 2 twalyako staafu ono n'oli baweeko keep change naawe omulala
buli omu ng'afa kumuyisizaawo bintu bye. Abankubagiza abampaka tiipu olutalo lw'ennwanyi just tip just navaawo n'emitwalo 62 mu kiseera ekyo emitwalo 62 nga nsente nnyingi nnyo. Naye njagala okubuulira olutalo lw'ebyokulwanyisa bya Katonda bye yateeka mu ggulu bwe yabisumulula byagenda mu kompyuta n'azigamba nti ku ssaawa 4:48 muveeko. Bwe munaba fridge etuuse ku ddala erisembayo wansi muddeeko. Bw'ebanga ekyuma kiwulira ne kigondera amateeka. Mukama waffe yeebazibwe. Omwoyo omutukuvu n'ankolera olunaku. Faliida bulijjo bwe tunnyuka naye saamulabako kuba yagenda ajjudde. N'entambula bulijjo shopping njikola mu Owino, ku olwo nagenda Nakasero. Bwe ntuuka e Nakasero ne mpita owa special ne mugamba wange wa special ontwala Mutundwe nyina byengula wano. Kale madamu nfunya ku balenzi bano ab'ebikapu, obulenzi ne bujja obukwata ebikapu. Ne ntandika okugula ebintu nagulako no bya mmeka bya mitwalo nga 8. Motoka nejjula buli kimu nkiguze. Nanzigulira mu maaso ne mbuga omugagga atuula mabega. Nanzigulira emabega ne ntuula. Naavuga tutuuka waliwo ensanga abaana ne mga asirika sooka oyimirya abo baana bange bateekemu mu maaso awo. Bwali butidde emmotoka bugirabawa butuula mu yaali okujjako eyabajjajjaabwe. Njagala okubuulira ne buyingira emmotoka n'eva eri etambula okulwa. Bwe bwana bange bwe basoma nabo tulaba ab'oku kyalo tugenda tukuba bbaayi twali tutuddeko mu mmotoka gundi naawe. Buli we twayitanga abaana bakuba bbaayi ne maama akuba. Mukama waffe yeebazibwe. Ne tutuuka waka. Omwami yali ayimiridde ku shedi musajja wattu. Si kumujooga musaamunye ekitiibwa omwami wange ne mugana naye jangu otuyambeko. Baddereeva bangu nnyo. Bwe bawe najja ggulira omugagga nanzigulira oluggi n'atandika okuggyamu ebintu. Abaana ne basomba essanyu eryali awaka okulwonaku olwo teribanga nabo. Ne neebaza omwoyo wa Katonda omutukuvu. Singa nagamba nti ŋŋende nange ntabaale omukazi oyo mubuuze naye onkoze eki. Olutalo nali nduse. Leka olwoyo omutukuvu akulwanira olutalo. Leka omwoyo omutukuvu akuwa ekigambo.